okusookera ddala kansooke ntwala okulabula oba warning eri abamanaging ekisaawe kya cricket oval. Abamanaging ekisaawe kya cricket oval mususse okubanga mwagala ssente. In a country nga tetulina bisaawe ebyomupiira Namboole yafa tulinze hamu amala ekisaawe kyekirimu essuubi kyokka ate ne bye tulinawo ebitono ebizannyibwamu emizannyo ne mubiteekamu entertainment. Twandibadde ng'ekyo si kibi senga olunaku luba lukulu naye kati cricket oval erina okubaamu cricket ng'ekigambo w'okiwulira. Naye kati bw'olaba cricket oval after blanket and wines otegeera nti abamanaginga cricket oval they are idiots. You cannot allow entertainment events ekisaawe kyonna kiri bloody. Abazanyi ba cricket oval kati bazanyirewa aba cricket ne mwonoona ekisaawe because of just sente obuli akuwadde sente n'otegeka tekyandibadde kibi. Naye ekisaawe kibulootinze amazzi. Why do you go on ne muteekawo event ey'abantu okujja kati leero n'ogeza oyagala oteeka rugby game obayo cricket game wali you cannot. Wadde nga twetaaga ssente tulina okubaamu n'obwongo obumanya nti bannange wano event tekyabadde mulina okuba n'alternative. If a rain comes nga mulina okuteeka blanket and wine musobola ogishiftinga muleme kuba na bwongo buli static bulina okuba dynamic. Kati blanket and wine ziyawedde ekisaawe kyonna bakivuyavuyiza bagenze ku million 15 ze babawadde muli hopeless stupid and dense mbuno n'omusanga n'ogutwe manager wa cricket oval manager waba mukazi nalega menjona kulira cricket oval nojo mufujire dusu agende mulina okuba serious at times. Ekintu ekya national importance tomalaga kiwaayo bwotyo golaba buli muntu bamukkirize kololo waliwo emikolo kati basooka ne bapimamu enkuba etonnya. Must you go on and kwegamba blanket and wine is a must. Mwino neba na Uganda mwagala chobola bana banyonnyola yo Roman circus ne temugitegeranga njagidda nti nenkuba lwetonye sengawo wabaddewo musomo gwa Paris Development Model ku cricket oval enkuba neetonya nga bagutegese ne bagamba ati naye mujje musome wadde enkuba etonye tewandirabye ku muntu. Roman circus takuganya kunyumirwa wekka muyino genda mu Coliseum ekisaawe ekinene we mukuŋŋaanira abo bonna ababadde mu blanket and wine ndogezo babuuza ku GDP oba ku mafuta oba ku oil oba ku economy baganaawe totutawaanya yeri Roman Empire gye baakola mu Baden naye toso agitegeera lunaku lumu nino jja nga njikumenyera mpola mpola nti wadde ng'enkuba yatonye wadde ng'empewo gyeri oli Roman circus gwe baatonda tayinza kuganya sigalaka era obalaba baatazewo at least bafootole ebisooto naye nga blanket and wine yewedde. Roman circus nti n'abategekawo tebenza mmanya nti twonoona obutonde twonoona ekisaawe naye circus oli omuyina okuŋŋaana in all aspect muyina okuŋŋaana kyebaali babalira oli king nti abantu olina obbawo entertainment ne circus basobole obuteegugunga n'ebyokulya bano bawe wayini abawala ne bajjanga bonna bambadde obupati ayina mugabe eyayiika ow'enkobogo waliwo engulugulu nga tezisaana wadde ne mu bupatula n'olaba oli eyayiika sebbutobuto gwalidde ensangi naye ng'ajja eyo gye bayita Roman circus. Ekutuusa n'oba nga n'owebbuto wenna weesunda olowooza onyumye ne yeepatika obuntuntu bw'ojjayo obufaananyi ojja mulaba omugere lwaki toyambala zikutuuka. Roman circus oyo gwe mulimu enkuba ne weetonya naye senga wabaddewo musomo ne bagamba nti omusomo gavumenti eguleese guli ku cricket oval naye wadde enkuba etonye nti gwakubeerayo temwandibaddemu bantu tobaganya kutegeera kigenda mu maaso. Bakolere Coliseum we bakuŋŋaanira era senga gwabadde mupiira Man U Arsenal simanyi Man City Arsenal era bandirabisaba Arsenal naye bagambe nti omusomo gwa gavumenti gukutegeeza engeri gyoge
eri Roman Empire Roman Circus tekuganya kuba kugenda ku bintu bya mulamwa kuganya genda wali asitamye nereka economist nagenda nereka budget negenda ku entertainment kamiliyoni yalwanye ne Bobi Wine ni bebe kulwagambye PC boy tewali asobola discussinga kintu kya magezi kubanga yoyiki ye Roman Circus kati awo osobola okulaba naye nga bakola mu cricket oval kintu kibi nnyo obutakola impact assessment ku kifo kye mubanga mukimanyi kisaawe kya ggwanga wadde ng'enkuba etonye musobola stopping omukolo bracket adwainte flopping era yandigenza awalala bannannyini baayo b'amaanyi nnyo bandigitadde n'awalala so mwonoonye ekisaawe ate nga tuli mu crisis ya bisaawe Nambole tukaaba timu y'eggwanga egenda kusambira Cameroon ate n'ekitono kye muyinawo nakyo mukyonoonye kati aba cricket nabo tubeeyazikira bisaawe Tanzania sooka obe n'ekitono okipreserving nga tonnafuna kinene tuyina cricket oval yokka mugikozese nga nkalu tusobola ogikuuma for long time n'abalala bagikozesa abajja ne mulinga abagamba nti evaawo nkya ne bweyiikamu amazzi gati olina osigala ng'otegekawo omukolo abakulira cricket oval management a special bogus message toyo yes awo nvuddewo ngenda okuwoninga abantu ba YouTuber ngenda owoninga nno ba YouTuber ddala wano muli ba hypocrite YouTuber ali hypocrite ati ajja yesesa talina kyajja nakyo omuwe interview agenda aliseeka abaana mukazi we aguleke mmotoka naye akomewo mu fesiyo nga pretendinga nga ataba na sente wabula nga gwe gwakozesa buli waayagala okufuna sente era Isma yes era Isma this era Isma bannange nsuubira olina osooka kati wetutuuse ku level n'ogenda okola interview ng'erimu amagezi and substance omuntu ayogera ebintu nga bi-addinga up si kuleeta buleesi muntu n'omukyaza n'atandika olw'okuba Isma yabawa eddembe ne batandika okumpalampirako buli alina kyakola n'ajja ku Isma buli ayagala otandika akantu yes isoke yenze romatiyo naye ate tonjolungajolunga mitu bya kisiru kubanga oyagala tuukiriza something please nze siina muntu yenna gwe mbeesingako that's white ne ba YouTuber siina gwe nsabayo nti no jangu ntuulieko ku YouTube yange wali ondabyeko nga ngamba Kasuku nti jangu ompeyo interview wali ondabyeko nga Ibulake mukasampaddeyo interview kyogamba bo siba oyibandobooza inze siina muntu yenna ku YouTube gwe ndiko kutawaanya nkeere ewuwe nziruke mukubire kubira amasimu toyina kyondeetedde nkuwadde capital ne sente inzimanya sente ziyingira ku YouTube kwe mutambulira ne wolaba video zammwe zonna nza kukolera sente naye ate otambula ogendo onvulunga buli wootuuka ikyuligo oyagala okukozesa ovulunga ikyuligo oyagala okukozesa okuvulunga buli video zammwe nziraba nate temuyina nsonyi monna ekineewunyisa lack of appreciation token tayinza kujja ne juice inze nkola YouTube nyingi nnyo tayinza kujja na juice tandeeterangako business nti oba business yiino naye nkutambulizi nkuweereredde abaana emirimu gye mwali mukolako tegibaleeterangako ssente nga zembaleetera ate nkikola out of goodwill inze nina YouTube channel nsobola n'okugenda live ku YouTube channel kuba ne ku YouTube channel zammwe balabako nze inze gwe balaba ne bw'obakkiriza bafaani bo bonna b'owaana ne bagenda ku YouTube zo ne bakola assessment emu ku emu zaani ezisinga okukolera ssente zange tompangayo kintu kyonna nina abantu abampa bizinensi ne munkubira amasimu ate nenkuyamba ate noddira erinnya lyange nogenda ng'ommanyira kubanga olabye YouTube avudde eri osimanyi omusanze eri okitegeera n'owulirayo omuntu mbunasasula emitwalo 15 ewa Fifi the Queen agende mbw ateeke Isma ku TV mukuluka kalaamu sebo mukuluka kalaamu nze Isma manyo nyiigamu singa ntaba omuntu nga ebintu by'okolamu interview si bituufu sijjangako Uganda nensooka kubanga Fifi yeyampa interview Fifi tampangako interview ya TV yonna tampangako Fifi waali
nti nsimanyi namuwa emitwalo 15 simanya negayirira mu mutebe ku TV nakwegayirira nga nakusangawa. Njagala twekozese bulungi ba YouTuber kubanga n'okusubira ekikokolo nsobola. Nze teri YouTuber gwe sitasobola kuggala. Nze byonna ebyo bya YouTube nsobola byekolera. Teri muntu gwe nali ngambye nti jangu ntuliyeko ku YouTube. Nina YouTube yange eyange channel. Omuntu yakeera nga nje gyembeera buli ssaawa mwe mumbeerako. Nze sirabeerangako. Simanyi nesasuli ya Isma TV era gundi yasooka omutunuza Faruku tabangako omuntu yasooka kuntunuzaamu kamera. Naye olwokubanga kati mwagala sente mu YouTube gwe n'osalawo n'omukwano gw'olina n'omuntu ogukozese bubi wa YouTube. Era Isma yali ansabiriza yali ankuba engatto. Era Isma disi ne musanyuka kwegamba oli bali abatamanyi munayagala interview tamanyi tino enseko zikuliyetinga views abantu balabe omuntu afunemu sente agende mu banka nga asooba bayingira banka nga basooba. Emmotoka zaabwe zibaguze zonna bazikwekeriza bali abantu tebaziraba bategere nti babajja mu sente. Nze teri muntu gwe wali bweru nti oba mubye sente ofuna ebintu mwe mwekweka ebyobugagga byammwe muzimba mukama kubanga abantu muba manipulating ne mubajja mu sente. Seyina muntu gwenzija mu sente mugenda mwese sasa tajja wadde ne ka juice naka tajja wadde ne juice yajja okujjanga yese sasa ikyuli nenga ogenda okulaba akubuuza ebibuuzo abantu nakutuukako buli ssaawa kakensa buli ssaawa kakensa tugamba negenda obuuze kakensa buli ssaawa ikyuli yakolati ikyuli yakirati ne yakatandika nti ikyuli simanyi tazaala obutazaala mwange bukwatako ki gwe zaala obe n'abaana sometimes mumpangulula mujja mutwegayirira mujja mufukamira ate ne mutuuka n'otandika okukozesa ennya lyange bubi nga ne wobujje wange tojja wadde ne juice toleetayo wadde 10 nkuwa views zezikulabirya zezisasula rent zezikutambuza kwe mulinyidde ennyonyi. Okola interview esooka nga tegatta omuntu nayogera ebyekisiru simanyi nali Illuminati simanyi nendi omusaayi simanyi nakozesa maanyi gano nze sirina maanyi sigendangako wantu kweyazika maanyi sigendangako wantu omuntu nobanga olina channel y'amaanyi n'ogenda awantu omuntu mubuuza ebintu ebiri constructive okola ki abaana business nga bwe bamubuuza naye n'omala interview namba yonna nga no sense tegatta nagatta. Nze I appreciate people whenever it is due. Munda banokunda banzo omuntu muwa credit where it is due. Na wadenga abantu batuka mu interview ne batampa credit kwemba yambye ebbanga ddene nga yali blogger nga nenga ne byayogera yenzali mugamba ne baddaawo ne beesesa n'avuluga erinnya lyo n'aliwaka amazzi n'akola ki nenga ate yo omuntu y'omu agenda oveeyo akubira amasimu simanyi njagala interview yemuleetere $5 yeyagale nga takuwadde wadde mazzi takuleeterangayo business nenga ate yaddaawo. Sirina muntu gwe nali nkubidde nti notekako ku YouTube. I've never. People come to me to start YouTubes. I do that just like that. Teri sente nze zenyinza kujja mu YouTuber, teri sente zenyinza kujja mu Ugandan musician. Tewali kubanga twali muntu asola $10 zendi ku $10 kugamba n'okugamba beya minimum million each. Era emirimu egiri wansi wa miliyoni njiweereza kaye mu good faith junior fituba mu byaffe nga babloga kaye tajja nyiga kubanga tuli mwogezi munnange nyinza n'obuweereza akayeekolera mwogezi munnange nyinza n'okuweereza oba mujereza mwogezi munnange naye ba YouTuber mweddeko mwe businga obukopi kubanga ojja n'oweesiba ku nnyumba y'omuntu ne weesiba ku simu y'omuntu nga toyina wadde sente yonna gy'oleeta. Now henceforth interview yange ya $25 nga gali mu cash henceforth buli muntu asigale n'ababe nja kweberera woba ojje wange ng'oli YouTuber ng'oyagala interview yange $20 mulabe obukopi obalira tewali ajja kudda mujja kuba mu nnyambi tewali ajja kudda $25 kati awo tusetinze pace ekimala mumvuluze ekimala kati katuteekeko pace sijja kudda ku channel zammwe twala channel yombere ne yange manager wange yaŋŋamba ddabeera kola ebyo ne onvuluge
obulamu bwe bukyuse ku lwayikyuli mwambadde ku saati empya lwayikyuli mulinnya ku nnyonyi lwayikyuli otambuddeko mukoze n'abantu nabasanga bakola ku TV nga mu butuufu kye bakukabira kyokka we bannaye batusasula bubi naye buli wiiki buli mwezi mugenda mu banka temuswala ngeri gye mutawaanya bantu n'omukubira essimu 9-2 omuntu nga takwata n'akubeera mu inbox waliwo nno mikwano gyange betulina personal connection naye omuntu nga tomuwulizaako ne bwofuna ekizibu toyinza mukubira naye nga lwayagala yintabya ayinza okukubira nakugoberera nakuteega noga Mukama Katonda kiki kino obukopi bwammwe bulina okukoma 2 mwezi oba tozisobola tojja 2 mwezi kati ogende abo abanvuluga booba nabo bakole bakuwe 2 mwezi henceforth okuva kati ezayikyuliza esonyi oba toyina 25 atojja nago mu kayi oba togayina tuula genda omulala akuwe banna omwaka ku mwaka tunayogera ebintu byebimu era yakola ati tuzawo navaawo dda namuvinga dda ndi ku bintu birala dda n'abayouTube mulina omuvinga mulina obuuza ebibuuzo ebiri serious omuntu mubuuze kino omaze mu blogging emyaka 15 yes kituufu naye kino ne kino naye ate museka busesi ate mudda mu simplicity kati bannayuganda tebafuna kituufu kyennyini kubanga batwala byemwagala bawulire kati ebya Illuminati byebiti yewa gye bagabira omusa simanyi ninanga simanyi bisoberakuja simanyi dakiika 2 Isma dakiika 2 Isma please ntuka company ezitwala abaana ebweru ngenda batandikako weekend ezitwala abaana ebweru mbatandikako weekend nga ku Lwokuna kasooke mmali akalulu kano pressure enzigweko teweerabira londa yikyuli abalala baveeko tandise ndi mukambwe nasubira ati yangira zeewa abana nemesi saala bannangani agijiwa jalla mpozi eno yayiika Mungu ayi Mukama Katonda nanyini bangano gireka nga nsaba ayi Mukama Katonda nanyini buyinza mu nsi eno tuzukusa olunaku olulala mu nsi ejjudde obukyayi n'obusungu kakkanya ku bantu obusungu n'obukyayi tubeere wamu ate tukole ebyo bitusaanidde baganda baffe abali mu mawanga g'ebweru naddala mu Sudaani watokomoka emmundu ngaaki ng'abamu basobodde okudda batanadda Mukama bakwatire ko bafiira bwereere tebamanyi kirwanya bali bagenda nnoonya kasente nga we tugenda awalala wonna Saudi Arabia Doha Oman Bahrain Qatar omuntu n'agenda e Bulaaya Canada America muzira musenyu mu bakozi abafuga obumbula mu babosi abafuga obumbula naye ate n'asobola okufunayo ekyokulya kituse ku baana be Mukama Katonda kakkanya ku bantu abasigaza abaana b'abantu ate ne babayisa bubi ne babakuba ne babakwata omuntu naddanga omwana we munnange wamukola ebibi kakkanya ku mitima gy'abasajja abaluva batunuza obwana obuto mu mbuga ya sitaani obutaneetuuka olw'amaddu amangi agabayinga abavuzi b'ebidduka abavuga obubi abatasaasira abantu bayita ku makuba abakozi abali mu malwaliro abakambwe badokita ne mukuba bannyinaffe abazaala nga mubalangira buli kigambo Mukama abakakkanya obusungu amiina ya Rabbul Aalamiina essaala egenze oba tosobodde kusanga onoofuna endala ekirisooka weetereeze ng'engeri gyoyagala bakulonde munonde bwa pulezidenti bw'ababuloga yugamani akitegeere weeyongereko ebirungo onyiize nnyo yes